CBS FM, a very good morning. Ngoro kwebasa kunangaulize manda so bali nyobali dala siri amakumya satu zakata kusawa 12 ezencha unaku olwalero. Katundu kwa Omukozi Akulakulana wana kumandu so. Tuongere kubuza ko Omukozi aliye yakola webali kutenkanya webali kuyiya webali kufaayo kulaba nti otutenkanya te webaka ovayo nozukuka nogenda nokola webali nyobali dala njagala tokwebaza abavubuka mwe tubebaza mwaka ensoso kubanga guno mukutu okusinga tunulya nyiba naffe abavubuka twagala kubebaza abavubuka mwe nabavudde ne mukola ne muyiya nebaza mungeri njalo abavubuka betandikiddewo emirimu ejammwe mwebali nofutenkanya yakalimu ke kintu ekyo nno kikulu Miranja chiwereza na mubibatikire na kuzino banafa bakatikirwa emabega kawo mwina tukaboereza kikulu nnyo okufuna yo mulimu nga gugwo ngo inayo nawo akalimu akako jine jaba kama baffe tukole jo tujikole naye nawe kikulu nnyo wetutenkanyize ya akalimu akako nga gugwo nga omulimu gugwo kayiza gwo katetenkanya akalimu ko gwo kongera mwano gwo kageza okagazi ya wali gwo tandika yo nawo akalimu akako ubeko no mulimu nga gugwo olusi kizibu abamutuka yanate tuina capital tuina bichi tuina wetukolera ensonga tuwa nyingi neno musomesa wange yangama nti capital gwe mutwegu ntera toyogeranga mantu mutoina capital ojja kuswala abantu bajja kuloza toina bwongo capital fenna tulina kati capital yo engeri je tumukozesaamu olusi yetu tawanya tugenda nituva we tuli capital wali netwagala tugenda kale senga atengenda ke Kampala eyo nenfuna capital ate abali e Kampala badduka yo bajja mu byalo je bagala okukolera je balima mu kyalo je balima bafune sente bazi investing mu kibuga eno ninga bazeeyo farmu zaabwe ziri eyo buli kimba kikoleka ate goli mu kyalo yagala kuddukayo mbogisenga ojje Kampala no funa capital no je Kampala ate ngena badduka yo buddusi so wonna woli kasoba no mutwegu uwoli no mutwegu eyo capital yo kati capital wo olusa akulema bulemi kozesa olema bulema kunyiga mapesa matufu nayenga capital wo omulina bwongo obwo bwobo ino kozesa bwongo obwo bwobo ino kutambuza bwongo obwo bwobo ino kuyiya Chuvala nayogerako wano ku radio tuwenga ya kaddi tulambule emirimu bannaffe gye bakola nzira bwe nfuna akaddi ntambula nnyo nengenda nembira nga binene na nnyo naye nengenda yo no tambula bagamba gundi aina alunze obumyu ejindi novuga su nogenda nolaba obumyu nobuze ibuzo byobuza ku bumyu yekagula mmeka yebuzalira mu bbanga ki yebulyaki babujjanja babatya mbusuza ntya mbutunda wa akatale kaliwa bo buli ku sente mmeka onakati omusajja ali eyo alunze embata zino waliwo ebibata ebyo bibagama nsibanyi bikuuma n'okukuma mbusiba n'okukuma awantu eyo n'ogenda no balaba babiri abantu abamagagadde bafunye sente balunda mbwa abantu bafunye sente mu mbwa embwa basunda sente za waggulu abantu bagula embwa abantu ba sente sibansalirako abantu abantu bakuze sente mu kulunda embwa fe tutawana nante tuli mu mbuzi tuli mu nkoko tutawana abantu bakuze sente mu mbwa bakwate tutambula olusi tutambule tugende tulaba abantu ebintu bye bakoze waya akadde buulira alonda ebyennyanja genda yo obirabe nabyo biyige ojja kwesanga nga capital wo obadde naye akapesa akatufu kekadeka kyakulemya okunyiga abantu bakoze sente mu nkoko zino enganda siza kujjanjaba birya kiryawo siza kuliisa kiryawo siza kukola kutya kiryawo ninga abantu bazikozeemu sente tutambule mu mirimu gy'abantu gye bakola naye gwoli kukaalo kubanga bakuzaala zigulu tova zigulu oli zigulu bakuzalide zigulu ofumbiddwa zigulu bawasiza zigulu okulidde zigulu ozadde zigulu olinze kuzika zigulu tutambuleko funa akadde gendako olabe bano bibakola munna ina akaduuka gendayo awaka saluni gendayo asike mamba gendayo asike mputa gendayo afumba olaba fumba mugo ne batunda mugo gendayo olabe engeri gye bakolamu ebintu bino waliwo abantu ombetwa bakola emirimu giringa gya kusaaga abakyala bana batunda bagubaita chakala amusanga atunda sweet ainamu ebinyebwe bisiike ainamu babogamu ainamu simanyani ainamu ubuntu ngabuli wantu wafunda uluchi ku kibox bwekiti mwebiri ebintu bye mwabitundira naye nolya nti asomeseza abaana be bali ku university nolya nti azimbye ennyumba nolya nti ainamu n'emizigo gy'abapangisa naye nga akantu ke ako
gwatambuliza obulamu akwajja n'atuulawo n'atetenkanya ne buziba n'addayo eka ne yeebaka nadda enkya n'atuulaawo sweet sigala buntu butono bw'akabokisi ke mulaba abakyala bwe ke batambula nabo ako nga wakoze ssente ze wayiyiriza obulamu kati ffe tulina tugamba senga nfuna capital nandibadde ninawo kyenkoze kati oyo neobalamu capital wa ssente mmeka gw'alinaawo kyeva gamba nti lusige musamusa wange ate nenzikiriziganya naye eyangamba nti capital waffe gyemitwe gyaffe oba olina omutwe capital oyina abasambuzo bo omutwe omunene kati ye capital nene kuba omutwe wakati akatono naye nga capital w'omulina tulambule emirimu gy'abannaffe tugende nga tugenze kuyiga si kusunga tugende nga tugenze kuyiga si kwogera biwanvu maama bo beesimye maama bo balaba gye bali maama bo balina omukisa si ekyo ogenze kuyiga watandika otya watandika n'ente mmeka watandika n'embuzi mmeka watandika n'embizi mmeka watandika n'endiga mmeka akubuulire bwazakikola buuza bibuuzo bikuwongerako oba bikuyamba kuyiga naye tulambule emirimu gy'abantu bwewulira alima muwogo genda olambule oyinza okusanga naawe obadde osobola okulima muwogo ewuwo naye lwakuba obadde tulabanga ku muntu amulima bw'abikola bano abatugamba nti simanyi limira awafunda bwewulirayo omuntu akirina akikoze gendayo okirabe tomanya oyinza naawe okukoppayo akantu akanaakuyamba okuva mu mbeera gy'olimu akanaakuyamba okwekulaakulanya akanaakuyamba okuva mu kukozesebwa akanaakuyamba okuva mu kufuna obusente obutono naawe n'ofuna ku ssente ezeegasa tulambule emirimu gy'abannaffe bwewulira gundi akola kino oba osobodde okadde okayina gendayo olabe bwewulira eno gendayo olabe bwewulira eno gendayo olabe ate tetulaba bulabi tukomaawo kiba kitegeeza nti oluvannyuma lw'okubirambula oba nitumanya nti katumaze emyezi 5-6 tulambula kati ngenda kutuula ndabe mu mirimu gye nalambula nyinza kukola muguliwa ku busente bwe nninawo nyinza kutandika nakirwa nyinza kutandika ndi toyinza kuba nandyagadde kiri nira kwa busente bwe nnina busobola kutandika kino kantandike ne kino ekitono sente ze nnajja mu kino ate zinkolere kiri kubanga kiri kyenjagala naye ensimbi mbadde sinazikwasaganya so kyensaba tulambule nga tugenze kuyiga ate tutandike si kubiyiga tubirekaawo waliwo abantu bosanga buli mwoleso gwabulya n'agenda buli mwoleso gwabulya n'agenda buli mwoleso gwabulya n'agendayo abasa emyaka 10 agenda mu myoleso era n'omusanga nga yeewaana ffenna ogwerugogo era egyo gye ffe twagitandika ogitambulamu naye ng'omubuuza wali otandise eki n'agenda n'akuŋŋaanya agapapula agangi tasomaako wadde n'ekimu awoza emyoleso gyonna ngitambudde ngimazeeyo waliwo n'ogwe Tanzania gwe njagala okugendamu kati weetawaanyiza ki agenda obbiraba obulabyo birekaawo. Good morning. Gakuweebwa munno kabadde akatundu kaffe Omukozi Akulakulana mu program Omukeeze n'enkya mu kyo.